Mukire ekikeesezza leero eggwanga lyafunye amawulire ag'ennaku nga ge g'okufa kwa munnamawulire Joseph Tamale Mirundi ng'ono agenda kujjukirwa ng'omusajja abadde tatabiduduma bwe gutuuka kwogera ku nsonga yonna. Bw'abadde aggulawo olutuula lwa leero, omumyuka wa Sipiika wa Parliament Right Honorable Thomas Tayebwa asoose kukubagiza abooluganda lw'omugenzi Tamale Mirundi wamu n'eggwanga lyonna olw'okuviibwako omusajja Enjasabiggu. Last night we lost one of the ardent media personalities in this country, Mr. Tamale Mirundi, at the Executive Hospital. He died last night. He served as a presidential press secretary for 13 years and has served this country for long. I want to express my condolences and those of Parliament to his family, especially John Tamale, the son, who works with us here in the Legislative and Procedure Department of Parliament, and friends and the entire country on this press. May his soul rest in eternal peace. Omubaka akiikirira abantu ba munisipaali y'e Mukono Honorable Betty Nambooze Bakireke ayogedde ku mugenzi Mirundi gw'agamba nti abadde akoze omulimu munene mu nsiike y'amawulire nga mu biseera byabwe nga bakyali mu mawulire yakola ky'amaanyi okubeezaawo omulimu guno. Nali mu munno nga Tamale Mirundi ye news editor. Nze Tamale Mirundi gwe nalaba si ono mwe gwe mulabye. Nze nalaba Tamale Mirundi omusajja ow'empisa ennyo. Abaganda omuntu gwe bayita omuntu mulamu, omukatuliki afiirawo ku lw'eddiini ye, munnamawulire eyali alwanyisa ennyo effuga bbi lya Mwami Museveni, n'okusinga bwe yali nga ye pulezidenti wa Ujja yatukulemberamu okulwanyisa institution gye baali bateekawo gye bayita NIJU eyali ey'okugabanga layisinsi eri bannamawulire nti omuntu okola amawulire alina ofuna layisinsi eyo. Wabula Nambooze agamba nti Mirundi waafiiridde ng'ekkubo lye yakwata takyalitegeera okusinziira bwe yali mu biseera eby'edda. Kati nagenda okulaba nti Tamale agenda mpola okutuuka eno gy'atuuse. Kikulu mulabye afudde alabika ng'ali frustrated ng'era ali bitter okusinziira ku byabadde ayogera ng'akitwala nti nno gavumenti ya Mwami Museveni yamujja ku kiri kye twali nemuleeta eno manyi yayagalako n'okujja wano ajoininge Parliament naye mu kureviewinga akatabo ka Museveni sowing the third seed. Nze Tamale wange gwe nalaba eyali mukama wange mu munno gwe nakoma mulaba kati ono gwe mbadde ndaba mbadde simutegeera. N'ababaka abalala baliko bye boogedde ku mugenzi Tamale Mirundi. Nja kumwogerako ng'omusajja omugezi kubanga abadde asobola okugenda ku leediyo 5 ne TV 3 naye banya naye nga tayogedde kyazzeemu eri. N'abeera musajja era mumalirivu ng'asobola owandiika ebitabo by'okusinziira ku bwabiraba n'abiteekawo n'abyogerera bulungi n'obitegeera n'obinoonya obigula. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV aga leero.